Oyambalira buno obugatto ssebo abantu apipo pango batabukidde kikiwa bakukola ki nkoyo abantu abajja mu inbox yange nga bammanyira bu Dr. Tirwacho wana nnyo mu 7 no bu Bob Wine nze Bob Wine simuvumangako in fact nze ndi musajja mulokola asinga okumanya ekyama ekiri mbukulembeze nze sivuma muntu ansinga rumba nnyo people power asikirumba nze nsinga okwagala people power kubanze ngendo gisigalamu nnaku z'omwezi nga 15 February kasaba malo okuwangula Bob Wine omanye ekibi ky'okulunda embwa bw'olwawo kuzibwa emmere mbi kuyingiramu ebyo nagambe nti olumba ati ulira zino facts people power yafuuka mbizi etaweta ng'ogyeko okuvuma akabina ekyenjawulo kikyerina buli woolaba ekifaananyi kyakyagulanyi profile picture y'omuntu omanya ekivumo ekiddako kati nnaku z'omwezi nga 15 nga bamaze okulangira mu 7 ebivumo ebigenda okuva wakalulu wategedde otya nti bagenda mu kati kwosubira mu 7 manza muwangula omuntu omukulu omuntu omukulu asomyeko atuse n'okuyimira mu maaso ga Dr. Tiamala omuggo gwa Musa Status Benz Spear Motors Bawanina Rose oli mu levels discussinga mu 7 ne Bobby Wine oli mu really njagala ombuulire oli mu levels discussinga mu 7 agenda kuwangula Bobby Wine nze nakugamba bannayuganda ekisooka kino abavubuka mu kiwulire temunayagala kukyusa buyinza mwetaaga kukyusa underwear we just need to change your underwears muli bakyafu muwunya temunaaba ekibuuzo ekyokubiri bw'obanga ogamba nti omulembe gwa Museveni gukwavuwazza kitaawo n'ennyoko bawezezza emyaka 50 ne jjajjaawo akyaliwo oba yafa naye ng'awezezza 7 yagaggawala kuba yaliwo ku mirembe gyonna bw'aba teyagaggawala keep quiet ekyokusatu nsi ki ennungi okusinga Uganda ebyo bemwogerera mu 7 osobola byogerera Tanzania wa Magufuli gwe muwaana Magufuli ayina democracy so okwogera ku Magufuli nga bw'oyogera ku Museveni can you talk about Kenyatta nga bw'oyogera ku Museveni bw'obanga Uganda mbi tukutwala Rwanda tukuwe ssente obeereyo Italy nnungi Jamaica nnungi Germany nnungi Bungereza nnungi America nnungi Sweden nnungi tewali nsi nnungi wabula ab'okwavuwala buli mulembe baavuwala ab'okufa bafa ab'okugaggawala bagaggawala n'abalungi babeerawo ebyensi ekibuzo kiri nti anti buli ajja okwesimbawo titakolera nti oba agala gaggawala akolerera abantu baani akolerera abantu nnyoko mu bulamu bw'ensi eno yakolerera nze ekibuuzo nze nabagamba kambabuulire nze siwagira mu 7 nti wakuba yampeera ku State House no kubanga 2016 nali ku sponsorship ya State House nalonda Besigye naye omukazi bamuyita Pastor Sara yambuuza ye musumba wange wali ku Voso yambuuza ekibuuzo eki bimeka ebyalema kitaawo mu bulamu ekyo ekibuuzo kyokka nange nentunulira ensobi zenkoze ku myaka 27 abakulembeze ne mbajjako lo bagezaako ne balemererwa ekyokulabirako ekisooka ffenna tulina famire gye tuva naye tunuulira obutabanguko obuli mu famire ez'abantu 10 ntuukakyuka kigyolese mu famire yo bw'oba olina impact gy'okoze mu famire ze ntunuulira mu 7 omugambe nti ensi ekuleme baganda bo tomanyi gye bali nyoko temukwatagana kitaawo tomukubira simu oli bweru wa ggwanga oli mu bibyo nitekyandibadde kirungi kuvumirira ate opposition nabagezako opposition ninze sigoberera kyakaali nze mu bulamu sigoberera Seggirinya sajja Kampala goberera Seggirinya update nze sirimbibwa nze sigoberera Lumbuye sigoberera penge yali abeere nnyana manaleka nga atunze amalalo ga nnyina naleka baganda babawala mu bbanga n'agenda kati yalidda mu Uganda kati penge ngamba ki njagala Lumbuye akuba ekifaananyi kya lumu mwabeera olwaliro Kampa update sezikwatagana ku Mmengo n'ewala temugobereranga bantu baalemwa waliwo ebikazi n'ebisajja ebiri ebweru w'eggwanga ebyalemwa obulamu wabule kati essimu zajja ne data waabwereeri ne birooka bidda kuli ne mulooka mubigoberera ne mulooka mwefuula nze temuntiisa kyogamba bakutiisatiisa ulira ndi waddembe okuwagira kyako wala bazze mu inbox yo bangi nakuvuma oguvumo bweguti bangi volongoto oba tojagala giveeko ekino nkyogera leero atayagala volongoto akola atya nsigaze 2 expensive things appear less quantity bw'okyalira omuntu tayinza kusiikira amagi 10 n'ataasa okuwa emimonda 20 ekibuuzo ekyokusatu bw'obanga ogamba nti nze kino kyekibuuzo kyeŋŋamba abantu eggwanga lya Uganda ggwanga kyeddungi that's a very big question ggwanga kyeddungi toyinza kunzijako buyinza bwakuwagira kyenjagadde kyogamba ensi zonna ziringa Uganda yezisinga kubanga buli muntu Uganda yensi gyoyingira in fact emirembe gyayo nona abantu
abantu bafuuka abasiru mu Uganda lwa mirembe ebyo betwogera ku social media obyogere Burundi obe Kenya obe Tanzania obe Sudan obe Ethiopia obyogera ebyo America nungi obusungu ina bungi eri people power awulira sina busungu eri people power obusungu bwange bwava eri people power ne bwoba wabula bakuwemula kadembalaga nti nzo omuntu okukamba biri abiri mugumu atuuke nga 15 bafulumenga baba wangudde nsigale nga nze muwagizi wa people power era nze nje okusangula Kyagulanyi amaziga nizenze ko igwe ani ngolwa mazo wangula he who laughs for long ngolwa mazo kuwangula manyaga Kyagulanyi agenda amaziga gesanyu Kyagulanyi agenda kuwangula yogera amazima ngoladdo kukubye kuliyembwa n'embizi yogera amazima ati wakiba omuntu yesinga n'abagala abasubira buwanguzi anti abasubira buwanguzi okusuubira ne reality byanjawulo buli musiru alowooza bwana agenda China jasooka kulaba jetiri ne Jack Chan nekyo kya busiru osooka kumala emyaka 20 nga tomulabanga nako n'Abachina bangi abatamulabanga nako nkiddamu abavubuka abaagala okukyusa obuyinza oyo kavubuka yabawaga mwagala kukyusa panti you just need to change your underwears munaabe muoze abagamba nti ensimbi tewali nsi nnungi ogenda kuddanga people power wangu mutambulere muve mu bulamu bw'okutambula nga munenya abalala kuba ne bajjadde bammwe nammwe mulina ebibalemye abamu kye muva mudde mugenda n'ebweru naye ebweru mulabyeyo nti tewali nsi nnyangu era abagendako ebweru baseka baga nti kangira mbeerako e Uganda gavumenti nsi mbi oba nnungi gavumenti tewali nnungi tewali mbi akatono keekuwadde tambula kwako ekyokubiri oli waddembe okuwagira omuntu wo naye kikuwemuza abantu kiki n'owemula Museveni n'owemula Kabaka n'owemula Katikkiro n'owemula Dr. T n'owemula Gundi mb'olwokuba owagira gwani atawemulwa gwe Dr. T atolina ddembe kumpemula tuli no for God and my country fena tuli mu ggwanga eritya Katonda lwaki ojja n'onvuma ebivume ebibi lwaki ompemula ate ng'otaddeko profile picture y'omuntu kati nze mba sikugoberera mmanyi obwongo bwo kuba buli nsobi gy'okola ate public level tunenya kitaawo ye tribe yo ensobi gy'okola ate personal level tunenya nnyoko kati nnenya kitaawo n'ennyoko bwe ndaba owemudde kuba owemulidde ku social media public aspect ate gwe ng'omuntu oba onswazizza kitaawo n'ennyoko so abavubuka temwekyanga mugende munaabe muze musabe Katonda obukulembeze bujja kukyuka wande alaba abakulembeze mbalabe mumanye nti nabo si bangu tewali muntu mwangu tewali mulungi kusinga munne ekyokulabirako sengaawo bakojjaawo mugagga nga bamukubira essimu akuwa emitwalo 10 n'agaana